pass from there to the way you want to be. Anti umma tetambulira umma ino kubanga etambulira mu bulambulukufu ng'etambulira mu bwerufu because umma egatta abayimbi mu ndowooza zonna teyinamu eno nti oba genocide. Ogambye muno omma mutaddemu ssente nnyingi omulabye ayinza okwebuuza n'agamba Big Eye ataddemu ssente nga mmeka ye ng'omuntu. Definitely umma bwe gamba nti kitesemu ssente nnyingi umma ebaddewo ebbanga lyonna nga terina ssente otegedde nga tinagy'ekola ki ejja ssente era nga ffe tukwata ffe tuwadde mu office ezo nga ffe facilitating nga ffe funding okitegeera okuba nti tutambuza emirimu gyaki ejja umma kuba music industry okitegeera is now like emyaka giringa ndoza tugenda mu myaka 5 okuba nga tukola ekyo ekintu okitegeera 5 years even plus so essaawa eno bw'olaba nti ate umma ekubibwamu ebituli umma ugatayinza kusalawo so it means nti ffe nga ffe abaddewo kulwa umma we cannot accept that. Obadde ozze kulonda ani? Ekyo kyange ng'omuntu okusana wetwogera of course erinnya ebitibwa by'obwa minisita bivuze nnyo muwuma tugambe ekyo ekintu nga bwogambye nti kuwambibwa kingiddemu gavumenti official. Njagala kugamba nti era kitwale nti kati umma tekyesalirawo because bwebanga police board esalawo nti okulonda kubeere kwa 28 otegere minisita n'agamba nti nedda okitegedde ate nga minisita government mukimanyi kitegeera ate nga ffe twagala nnyo umma okubanga uniting abantu bonna abayimbi bonna umma ebbanga lyonna ebadde nani partisan okitegeera ng'ebeera ng'eri independent kulwayo nga teri naamu ekibiina kyagamba kyayo byabufuzi nti oba kino oba kiri okitegedde naye tutandise okulaba nti waliwo n'abaagala abantu abamu bayitemu olw'okuba bwe baagala bakole ki bayitemu nga beekuusa ku mbeera y'ebyobufuzi mu ggwanga so we cannot accept that. Saawa ntulaba security nyingi wewaddeyo nga gwe mulonzi asoose tofuddeyo ku kyakuyoola in case omanyi ebiseera ebisinga bw'obanga oli ku mazima tobaamu nakutya otegedde omuntu ayimirira ku mazima manya nti oyimiridde ku mazima era olina okuba n'omugongo nti ndi kuki ku mazima otegedde buli wobeera ngaoli mutiitiizi ngaoli ku mazima it means naawe kenyinyi tuyimiridde kuki so bwoba ngaoyimiridde ku mazima olina okuba nga oli mugumu nti newemba ndi nzekka as long as nyimiridde kuki ku mazima kyetulwanidde mu umma ebbanga lyonna tukirwanidde ffe tubaddewo tutaddewo omugongo kuba umma tutaddemu obudde tutaddemu ssente mu umma muno okitegeera so okulaba nti essawa ya leero ate naffe fennyini tetusobola kusalawo otegedde tetusobola kuyimirira nti kati umma negambye bweti ne bweti esazewo bweti kuba awo bennyinnyini bolaba bagamba nti bagenda kutuyamba right now okitegedde we went to them before organizing these elections twabatuukira mu maofisi otegedde naye bonna era batugamba nti umma is a private entity mukole ebyammwe otegedde there is no way government is going to give you money to carry out your elections okitegeera yes tufulinga mu minister of gender that's right okitegedde naye naye bw'obanga olina interest gy'olaba bw'obanga naawe ng'okimanyi nti baneeno bantu bo otegedde why don't you come in bakwetwagidde ate gwe nojja waliwo olaba nti ate ozze kuba kyankalanya bukyankalanya ozze kukola mateeka olowooza tageti yabwe eri kuki? I cannot tell you the target era bo bagimanyi maybe they have an hidden agenda gitutamanyi okitegeera that's why I'm here today nze kukola ki minisita yagambye akakiiko akakadde kagira kafuga ate nga tukumanyi obadde kakiiko akakadde ogenda sigala mu ntebe ebyo tebikola umma si abantu umma yabayimbi bonna otegedde era nze munda abasinti nakomawo kwesimba osaakomawo kwesimbawo okitegedde umma si abantu nti gamba si alubatu lw'abantu umma is for all musicians kyovola nti okulonda kwateekebwawo buli muyimbi ajja alonde wano ku national theatre mukimanyi nti abayimbi wetukuŋŋaanira kakibeere ki omuyimbi asobola okuva eggulu asobola okuva epaida asobola okuva wa okitegedde bino bye bagamba nti kufandinga abantu kujja kulonda ate nabyo some people cannot trust them but andisedda nti bagenda kutikka abalimi b'amatooke abantu batikke because twafunayo ne information nti waliwo kaadi za umma ezaagabwa otegedde in the process of kulonda wano kaadi za umma ezagenda zitambula otegedde naye nga right now tewali kaadi ya umma ekkirizibwa kufuluma nga cabinet tetudde nga tekimanyiiko okitegeera
eri cabinet eri nkadde ebe ino okumanya nti kadi mmeka ezifulumye ziragawa naye kadi zakuba in the process of campaign otegedde ne zitambuzibwa mu bitundu ebyenjawulo so kati otunulamu nti okulonda muntu bw'obanga tokwekenenyeza nnyo ffe ng'abaagala umma olaba nga bigenda kuyuzaamu ki umma. Wali ku ttiimu ya Fiina eyatambula okwetoloola eggwanga okuwandiisa abayimbi. Ali ttiimu ya Fiina, ali ttiimu ya umma. Ttiimu ya Uganda Musicians Association. Yeah. Mwawandiisamu ku batali bayimbi. Bwe twawandiisa bonna bali bayimbi. Wabula guno omulundi ogwokubiri guno ogwokuddayo tutasobola kumanya baani abaweebwa kaadi za umma. Olaba ogwo tegwali official. Mwenna mukimanyi bulungi nti nze finance wa Uganda Musicians Association. Otegedde ensimbi zonna ezikola ekintu kya umma nze nzireleasinga. Otegedde era kazibeereze n'ez'okulonda era nze nga yeebeezaawo yokka n'essaawa eno bw'eba nti umma tesobola kustandinga. I'm a general. When you're handling a general and a general like a general. No, I'm a general. I don't want your car. I don't want your vehicle. Here you want, today is the 28th. They told us the 28th we are meant to be here. So where do you want me to pass? Which side? How sure am I that the other side that is something that is not correct? I wanted to pass here. The gate is there. No. Apade. What you are doing is not right. We are not fighting you. These are issues of musicians. These are issues of musicians, not Apade. No, listen to me, Apade. Who has said that your activities should not go on? Please do your activity and we do our job. So simple as that. I'm not Apade, no. Apade. Yes, I'm a general. You're guessing my way general. Why are you doing that? No. Why do you guess I want the general? Wait, can you listen to the general? Can you listen to the general? Apande. Just wait. Just listen to the general. Apande. You can kill a younger general. You can kill a younger general. Apande, a younger general. Why are you chasing away general? Don't chase away younger general. Why are you chasing? Today is our day. Don't behave like people came to vote. Which side? Why are you insisting that you want the other side? What is there, Fande? There might be something which is not okay. But why do you want us to pass it there? We are non-violent, but what you are doing is not right. You are blaming the law. We are going to vote. I say you're not a musician. Pitano. Mojatu no na Saha kale. Mojatu itano tunaona Saha. Afande, behave like a policeman. Behave like a policeman, not behave like an idiot. Have I stopped you from doing your thing other than passing from here? The force was too much, that's the problem, maybe. Pass from right to the way you want to be. I don't know what kind of genre. No, I'm musical, I'm a genius. I'm a genius, I'm a
batukwate ng'ekiku batusuuleyo akabadi kaguddemu kati tulina tulinga nga abali okuvuganya ne gavumenti ennamba bino ebintu byangu busonga bw'abayimbi nabadde manyi nga kujjantuule mu ntebe entebe nga tetuulikamu bannange mwe eri bataddewo kaseera akanda wali bataddewo kaseera omukunya amututenga mwanga omukunja ye kaweddemu avana twagala nnyo okulaba ekiveeni ye omukunja ye bamututenga mwanga Bangi obanyawo abantu babuulire ng'abantu obadde oba oyiseemu ate bonna okitegeera soka tuzende bano ensonga ekwasa abantu kitegeera soka tuti tulabye ng'olina ekigo ky'obalidde okitegeera tewali ensonga ekwasa abantu bonna bonna bakimanyi kino okulonda kwa leero wano ku national theatre okitegedde era buli muntu nga muyimbi alina obuyinza okuba nga ali mu kifo kino essaawa eno tewali aliwo mu bukyamu okitegeera bwabanga omuntu atugoba tewali buzibu wano eno mba mukozi nga commotion mukozi nga commotion abantu mubaleke babeerewo mu mpolampola bazwano because nga bajjawo bulijjo no one has caused any problem so you want to take me where and for what nkoze eki okitegeera sikoze buzibu ndi kam okitegeera ate polisi enyinyi eteekawo embeera okitegeera nzendazo wano ku ssaawa nnya okitegeera why police ekyesinga abantu ku national theatre for what reason otegedde abantu bona bonna babagamba nti balina kujja no ennaku z'omwezi 28 tebanafuna anti obwedda mbagamba nti abantu abajja wano mubaleke because baliwo mu bukyamu It's okay, take me. Camera okuba yaki. You want to fight? You tell us if you want to fight. And we begin. You want to enter issues? Open and enter. Take him. This is the man who was bringing all this kind of nonsense. Hey! You! Don't! You! Okay, it's okay. Take him quietly. You will know what to do. It's okay. He's in your prey. It's your prey now. You're going to do whatever is necessary. I negotiated with him to listen. I negotiated with him. He does not listen. Take him inside. Don't drive him to jail. No, it's okay. Thank you very much. It's over. Let's go. Ani agamba nti get out. Kamera okuba kikwasi Yuri, akubye kamera y'omwana sana kamera y'omwana. Alina okubaamu.